ganya mu opposition sirabawo kuvuganya tulina omulimu ogw'okukola omunene kubanga ne bannaffe abalina okutyanjala bagumya nti okutako balina kujja kubaawo oba talina kyokola oli wajja kukikola ate yetaaga kwebuuzaako. We don't need anybody's approval okukola byetukola. Twetaaga stamp ya muntu yenna. Tulina obuvunaanyizibwa, tulina eddembe, twetaaga muntu yenna tuwa olukusa. Kakati mmwe mwagoberera delegation zaavanga ono ne zigenda e Masaka ng'ekizireese Mpuuga tumuleka tutyanga tavudde Masaka naye Mpuuga munaamukolera ki mpezi nga mpadde butwa n'enfa ne beetika kuba ekifaananyi abantu abakulu ne bava wano e Busiro ne bayita e Busega ne batuuka ekyengera ne batuuka ensangi ne bayingira Maya baabo mpiki empiki waliwo nekkoona nejjaamu mungi nga tewali ababuuza ne bane tulagawa naye nga bali ku lugendo tulina okugenda Masaka Mpuuga tulina omusaanyaawo ne bayita mu Lwera ne bagenda ne batuuka ne Lukaya ne batuuka e Masaka Banasaka ne bababuuza munoonye eki tuzze kubagamba Mpuuga mubbi mubinyo obwenkaniddawo yabbye eki taffe tuwulira yali mu paalamenti eyo daga nti okay tubawulidde mubatulabire naye mbadde muzze kukola ki ne bakoma ne bajja e Kampala ne batabawo kwebuuza naye gye twagenda twali tugenze kukola ki era tujjeeyo ki mwaka gumu ne guggwako gwakubiri katuli kuki baba ne batwala babasajja babakutte ekiro baba ne babatwala. You're stupid. You waste people's time. Aba obulumi bw'abantu bwe bayiseemu olumi bw'abaana abaabuzibwawo mu kalulu abaana betwala etubanja mu paalamenti kati wakyali ababanja era buli saategeera bwe nababanjanga waliwo abawulira obubi nti waki Mpuuga ababanja. It's a problem. So can we go back to what we need to do? Today kukatala